yamulekawo naye nga simanyi nti kinaatuukirira kati mukama katonda aw'amaanyi njagala Jakana ufune ekiwummulo eky'emirembe n'okutegeerako ekimu shocking yange man afudde abantu bajja kujja boogere bingi nnyo naye ekikulu life yeekoze eki etuvuddeko wummula mirembe Jakana amawulire ngajja ku source entuufu nkebedde nga bwekityo bwe kiri nina eddakiika ntono nnyo mu kunyolwa okungi nabadde Arua nakooye nnyo nsaakadde amaloboozi sometime nfunye amawulire amabi ati nga bw'omanyi nti ku nsi kuno tuba kujjane oba n'embaga 3 zokka ey'okuzaalibwa ey'okuwasa n'ey'okuziikibwa embaga ezo 3 emu gy'oyinako amaanyi ey'okuzaalibwa togiyinaako n'ey'okuva mu nsi eno atuuse ku mbaga ye ey'okusatu Jakana tuyiga ki Jakana tumuyigiddeko ebintu bingi abadde musajja nnyonnyola ensonga ne zigguka ne oba tomwagala osobola omufunamu okuwa ensonga abadde tavoola tawemula naye ng'akuteeka w'olina okujja abadde mukukutivu nnyo ku byayita era nange mbadde muwuliriza naddala ng'akutte ku nsonga za Buganda kyo bwe yajja kintu bwe yazaala nakintu n'afuna cwa ebyo byonna badde muwera ddala ekitiibwa tubadde tusaaga obanga twogera ku live enjogera nyingi gy'oyinza n'okujjayo n'ogamba Isma wagamba bw'oti iki naye bye bibeera mu blogging ng'oli mulamu simwagalizangako kuba mu mbeera bw'eti naye nga newe mba sigimwagaliza vumuvu nfuufu muki mu nfuufu era weebutyo webujja okukya bagambe nti neyikyuli bamusanze mu bathtub ng'afudde mu nsi eno tubaamu kajja ne katono teweemalangamu nnyo ate tewejjangako kikusanyusa abantu bakubira emizira naye olunaku lwofa bwe bamala okuziika wayitawo eddakiika ntono abooluganda bo ne batuula batandika okukwata amasimu ne boogerako n'abataasobodde nga kwabo abataasobodde mwe muli abe watyange ennyo nga ne woba olina kyokologama gundi tategeera naye lwofudde yakuba essimu n'agaasijja sobola ziika mbadde nkima konteyina mu Mbaasa otuuka abaganda abo bonna bamala okuziika baba bapulaninga kuliisa abantu bazze kuziikirako ennyama enkoko ebiki muno nno batandikiramu n'okuduula ani yasinze okusonda nze nasinga oteeka ku lumbe lwa gundi bwe bamala abaana bo bawazaala batandika okugamba ab'omukyalo nti ffe tuddayo mu kibuga anti tulina okukola olwo ku mulimu gwo bosi waatandika okunoonya anaakuddira mu bigere munnange olumbe lwo olusooka lubeera lw'amaanyi wabula eziddako awo abantu batandika okujuliza nti munnange musajja mulekaawo mmule mirembe olumaliriza nga ne yali mukyalawo kabanga nga kayiseeyise genda olabanga obuzannyo bwa komedi ku TV bw'atandika n'omuzzaako enseko sipiidi kwe bakwerabirira eba y'amaanyi nnyo nnyo nno ddala ntegeeza ki nno mu ekyo nti nga tuli mu nsi eno abantu bonna abo b'oliko otera koloti ne weemalamu ne weekola ki bakwerabira mu kaseera katono nnyo so bwe kiba nga abantu b'ofiirira basobola okwerabira mu kaseera katono nnyo ng'ofudde nga ne famire yo kweri obulamu ku nsi eno obuliivingiraani nze nno nkugamba bwe nti nze ikiri obulamu ndiivinga bwange n'onvuma n'okola ki naye am living my life not yours kuba nkimanyi ne ku mutima ne wogamba simanyi bwe naafa peesi kwojja okunneerabirira y'amaanyi nnyo ddala olw'ensonga eyo mbagamba nti ku nsi kuno tuliko kaseera enjoy life okufa kuli so sudden nti toyinako garanti weemazeeko emirembe owala noono owala n'oli weeyingiza mu bino simanyi ono ate era munnange siyinza kukola nti gundi alinda baatya ye bakola bikyabo bali myaka gino simanyi bakola we are living life koze ne time owulira ekigambo ng'ekigudde ku Jakana nti saawa zino Jakana maneya ne mie so you truly live life now we live life enjoy it because you don't know okufa tekumanyi nnyumba mbi Jakana abadde mukomera nga yakadde titumanyi kimusse
abadde musajja wattu awonyera naye nga gusa ensonga kitaawe yabamusabanga nti omwana wange bannange mumumpe alina bisukaali bwebujje mu kukomera naye amateeka si bwe gakola nagamba etteeka lizitoosinga ensawo y'amayinja gwe ne wooga mumpe alina sukaali bannange tabafaako bagoberera ki process. Sijja kugamba nti manye ekivuddeko as the President Blog Association ntuusa okunyolwa n'okusaasira famire y'ennyumba ya Honorable Haji Naduli olw'okuviibwako mutabani we omuto abadde very eloquent abadde awamu endowooza ez'enjawulo era nga bwe tulina okuba mu nsi we all need to agree to disagree to agree. That doesn't mean nti waliwo ayagala munne afe oba ave ku nsi eno ye ne weeba mwagaliza okufa ku nsi eno okufa kwo kwa muntu omu akusalawo Allahu subhanahu wa ta'ala era olunaku lumu naawe kulikutuukako nange kulintuukako. Njagala ntuuse okugamba abantu bonna abanyoleddwa ti nange ndi wamu nammwe olw'okuviibwako omwogezi omulungi bw'atyo era ng'eddoboozi lye njaddisaalirwa njasigala mpuliriza obutambi bwe suubire famire ye eneesobola okuguma ekitegeere n'okitegeera era tukikonsiivinge tukitwale tukiteeke munda nti ku dduniya kuno kola byonna by'okola ng'okimanyi nti oliko kaseera. Ffe abasiraamu tukimanyi nti buli lunaku olukya oba osemberera entaanaayo buli lunaku era nawe ng'ocelebratinga birthday kino kikubeeremu munda buli bw'ocelebratinga olunaku omwaka oba osemberera entaanaayo kolerera nnyo entaanaayo naye ne mwereega n'ojjako baganda b'ettaka n'olirwanira ne mwekyawa ng'agenda okulwa ku nnyo ku nsi eno ukiwulira kumbe ng'olina livinga anytime. We must create space for the new ones. Senga twali tetufa senga abantu abalala babeerawa tulina okufa tukuliyetinga space be bazadde bafune we bakola ki we babeera vu mu vu fufu mu fufu we tufa byonna tubireka we tufa byonna tubireka ebibadde bikwewaanya simanyi poloti simanyi era ffe simanyi ffe tulina ekyapa tuli baana b'abaami simanyi era famire zaffe ziri Amerika ziri London simanyi byonna obireka tulizukira ffenna tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Nze nabawo tegeera nti Jakana musiraamu. Jakana ebbanga lyonna lyayogedde ng'obulamu bwakwotinga Bible, which is okay. Nange ndi munaddi musiraamu but manye ebintu bingi nnyo ebiri ku non-Muslim side kuba maama wange afudde wa Jehovah Witness. Yes, kyova owulanga nasoma nkoyo boarding primary school obwonna obuyimba mbumanyi naye bwandeetanga ennaku izo obuyimba bwe babuyimba nga tufiiriddwa nga ndabanga agenda enkya tiweetugwa byonna tubireka wetufa byonna tubireka tusimbye ffenna mu kisindi kya Mukama waffe Yesu titulimulaba muggulu tiwamu n'abatuukiri. Bannanga akayimba akanzijjamu amaziga agesimanyi tobolaba nkamanyi. Allahumma salli kabira. Abantu awo ng'owulirira ddala okufa kuli real. Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Jakana adde musajja musiraamu naye quotation za Jakana zonna zibadde nga ku Bible. And we live in a secular state. It is only one God we believe in.
pulira y'abantu abanyiga ne bagamba Isma obeera ku live n'oga Jesus Christ tondeetangako obusiru obwo munnange obwo bwe busiru bwezenzija mu bantu abamu abalina radicalism. Nabbi Musa yani mu busiraamu si ye Jesus. So please, in times like this, we all humble ourselves and think again. Obwongo obwanga obuzzemu ne bufuna reality. Ate mu bulamu bw'ofiirwa omuntu gw'omanyi bw'otandika kati mu generation yammwe mubadde temufiirwa kati mutandise. Walaba Nuupu mwalaba kati ne bajjakana mutandika olwo okula. Okola ki? Kati nze nafiirwa dda. Ffe kulumbe ffe tuba tunywa caayi ali mu sukaayi nga tutazeeko. Nga totulabyeko wadde ettondo ly'ezziga twafiirwa dda. Girlfriend, simanyi first cut, simanyi abo bonna mu ttaka. Tezimanyi na nnyimbe z'abatta. So ffe weetuli, the trail is still going. Kati kyobala ne Museveni taziika. Yafiirwa dda. Si kye kintu ekipya. Kati watulaba batupa ku kawondo oba okyali muto era olaba kati olaba omuntu ng'akaaba tukulumbe nga omanyi oyo yakalaba abakoze eki abafa ffe twalaba dda abafa tubuuse emirambo Luweero batuttidde abantu bakuba kojja wange nga muleze sasi ne limuyitamu naye ne litankwata twafiirwa dda naye tekijjangawo peyini yakufa. Nabbi Rasuulu yagamba nti okufa kukaawa. Teriyo muntu asobola kumanyira kufa. Wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba abasiraamu nti okufa kukaawa. Malayika mauti ng'ekukimye engeri gy'ekujjamu obulamu bagigamba ikwate Nabbi Muhammad n'enkwata ey'obwegendereza ng'emujjamu obulamu. Naye bakulaga nti era yawulira obulumi. Okufa kukaawa, okufa kuluma. It's pain. Teri ayinza mumanyira pain eyo. Kyova olaba n'oseka ng'omuntu afiiriddwa. Abantu ne baba bakwagala batya. Balaba ng'oli demon, ng'oli devil kuba okufa kukaawa. Okufa kuluma. Weetegeke byonna bye weetege. Kyova live life. Kuba kookola otya. Tugenda eri gye weebakira eringi bakubikke ettono. Tolizuukuka musisi ne bw'aliyita. Tolyenyeenya. Tulaaka ne we ziriyita ku ntaanayo toliwulira. Ikyuli kyenva nkeera. Nkimanyi gye neebaka gyewali. Waliyo wengenda okwebaka mu nnyumba nga mukoka ne bw'aliyita. Musisi ne bw'alinyeenya ensi eno. Ekiri Allah yakyerekera. Ogenze. R.I.P. Naduli. He lived a simple life. He articulated issues. You are a good man. We disagreed, but I never hated you in person. I looked forward to meeting you, but our political differences never allowed us to do so. Waliyo ntyanga nange nkutya. Naddala nga gwosinga okutyanza kubanga ng'otya wonna meetinga ate abapeople power bajja kuwemula bajja kuvuma. They cannot understand. We can disagree on sit on the same platform. Njagala nnyo calling out. Mbadde njagala nnyo okufunamu argument analysis nze ne Jakana. I've always told Ibrahim Kasa, I've always told Kasuku nti njagala nnyo abo bagayi opposition ajje tutuule tukayanye bwongo naye nga si personal, you know. Naye oluusi tebajja kubanga batya bamanyi bwanajja. Kyova bakaye yabalemerera Gideoni tebamanyi watuufu waali. Ava Mitooma watuuka wano ne yeesiba nnyo kabaka n'ayogera nnyo n'awaana nnyo Bobi Wine naye nga tomulabayo, tomulaba nakakofiira. Kati Gideoni Nuupu n'eremu omuteeminga. Otherwise twandibadde nga ku platform ezo zonna ezo wano ku TV ya Obi wange bakaizi we bakola. We would have better analysis ne twewuliriza kubanga bino ebya mainstream tebalituwa mukisa naye tubakubye knockout
ne batutandika n'otukyaza ku TV. So ekisinza okunnuma nandiyagadde nnyo wano dde nga natuulako ne Naduli Jakana ne twetwala kubanza ekyuli mmanyi nze nsinga ne be nasangawo bagwa kati batabuka omitwe bwave eno wadde eno simanyi prodigal son simanyi ndieno simanyi ate waavuma ba Toyota simanyi waavuma Museveni simanyi ate waawani kasitooli beera amatankane teekawo gw'omanyi nti abeera amatankane leero ali eno leero ali eno inze ekyuli ekinjagaza abantu mba ku sayidi eki nempita mwena mwowino nembaga mujebaleko ikyuli mpagira Museveni Toyota Emma ne kaine rugaba ne bantunulira neneeyogerayo seekweka siina bakuumi ne bakitegera nino kibategeeza mutwe nti ddembe lyange oba nsanyukidde mukyere nga gw'omanyi otyo baze kyenjagala ne balaisima wasoma oyinza otya okuba nga bakwagala awo we banjagala kati eri baŋŋaanyeyo nette ndeka naawe okitegeera